when the time is right. Thank you. Ndi mutabani wa General. Thank you. Yaziviko yesi nemugamba afende lwachuyukira wote nenyama yasini ko yesi nemugamba afende mukama akumuze mirembe naye afende chonde mukama yamanyi mukama Ingira moroka Yes, enter the car. Yes. Just enter the car. Just cool down. Teribidi nemubika lero nemutekako kino luli nemusako kino naye nagamba mwe basajja mwe temwina kyemmanyi ku jeno teryamumanyi mwe teryamanyi jeno nange siina kyemumanyi naye ekifaananyi kyandekedde twasemba okujja n'afende afende n'asiibula boye nasiibula boye naye nange ekifaananyi kyandekedde mukama esimu ekimu naye mukama kato siina kyemuyita yansiima ng'omuntu nanga yazini nvuga era nga ngamba kimu wafuna omukisa siri muntu mwangu naye olaba obedde nange mukama kutaddeko amaaso ne mukama afande thank you nembera n'afende emyaka 7 naye mukama atutafende mukama atutafende and property custodian board. He contacted me over his land in Makinde and his land in Mukono, his farm, vanilla farm in Mukono. I did what it takes. I wrote a report regarding his land where he was being evicted. Muganda waffe Kasirye Ggwanga nze atabadde mukwano gwange nnyo kozi yomu ku basajja ade bankubira ne kasimu ne bangana segirinya yawo tambudde bulungi tambula boti so jeno Kasirye Ggwanga yabadde yava mu bintu bye byokulooza nti muna enali muyinga wa abantu bonna atabadde musajja nga ayogera openly ekimunyiziza ekimusanyudde nga yali open nolwekyo tufiiriddwa omusajja atazika wera bwedda tuli wano n'aba family butuufu nga bonna ataba family basaasira nze ntisegirinya ekituufu kiri nti ofiiriddwa mukwano gwo nolwekyo kibi nnyo ekyamuganda ffe Jeno Kasirye Ggwanga tugenda musubwa kubanga bebamu ku basajja abaleeta mu M7 badde njagala alabe ku gavumenti empyangeze ey'abantu ezze nga teyina mundu alabe bwesobola okukola naye kibi nnyo ekyamuganda ffe Jeno Kasirye Ggwanga era enteekateeka eno tugenda gibeeramu paka kuzika paka kukola ki nga tuli wamu n'aba family because Kasirye Ggwanga abadde mukwano gwaffe nnyo nolwekyo kyakusaalirwa nnyo naku nga luno lwayirozidde lwafudde ate nga era bebaleeta mu M7 ndowooza nyitwalinga coincidence because bebaleeta mu M7 ate era kuyirozidde lwafudde nolwekyo tetujja kwerabira Jeno Kasirye Ggwanga era ffe omuzira waffe nga bannayuganda obanga bannankyukakyuka ye Jeno Kasirye Ggwanga nolwekyo ffe tusazeewo okucelebratinga irozidde nga tukungubagira Jeno Kasirye Ggwanga. He's a fighter, he's a patriot, and as a Greater Mubende we have lost a true patriot. He has been there for the people of Greater Mubende, the people of Mitiana. He has served them diligently, and I know where he's gone, may God rest his soul in eternal peace. We've lost a Jeno. Ng'eggwanga tufiiriddwa abadde musajja mmekete, omusajja omulwanyi, omusajja ateerya ntama, omusajja ateeyagaliza, alwaniridde omuntu wa bulijjo ku nsonga z'ettaka ez'ebibira, ensonga yonna enyigiriza omuntu wa bulijjo. When he was the chairperson of Mubende,
he would participate in activities of Bulungi Wansi with members of the communities, and you would see him building a team that lived together, that worked together to solve problems. Abadde mulwanyi nga bwe mbagambye akoze emirimu mingi egy'eggwanga ate era n'akolera n'ekitundu kyaffe ekya Greater Mubende emirimu mingi. Yaliko ssentebe w'ekitundu ne yeetaba mu bintu bya bulungi bwansi ng'akolaganira wamu n'abantu. Yeetabye mu nsonga zonna ezinyigiriza abantu babadde bamukubira essimu ne ku ssaawa nga mugonvugonvu omwaka oguwedde n'omwaka guno era tumulabye ng'ali mu kitundu ekyo ng'agezaako okulaba nti ayamba abantu baffe. N'olwekyo ffe ng'ab'ekitundu naddala abakulembeze tufiiriddwa ge mazima. County West in Manafa district. It is disheartening, but Kasirye Ggwanga has proved that he was a real hero. To have passed on Heroes Day, this is proof that he was a real hero. He fought for Uganda, and what we are enjoying now are fruits from his sweat, from his sacrifice. It's a pity that we have lost him, but at least he has left a legacy. He has left Uganda where it is, and we thank God for having given us Kasirye Ggwanga. He was a principled man. At least afudde ku lunaku lw'abazira okukakasa nti muzira, era tunaba tujjukira abazira abalala. Nange kennyini ndi muzira kuba nange nalwadira eggwanga lino ne tusirikidde eyo, ne tunaba tujjukira abazira abalala nga ne Kasirye Ggwanga tumujjukira ku lunaku luno ga nti yalwanirira eggwanga lino ng'ate teyeerya ntama, and so we have benefited. The peace we are enjoying was brought in by Kasirye Ggwanga. And so while we mourn him, I feel gratified that he has passed on Heroes Day, and we shall always remember Kasirye Ggwanga as we remember the heroes. I was RDC, and as RDC in PG and Masaka, especially in PG, when there were turbulence with the rebels going through PG district. That's where I first met Kasirye Ggwanga, and he was a no-nonsense man. Just as I said, he meant what he said and he meant what he did. So I know him personally, although for some time now we were disconnected. He was a very good consultant, very good officer, one of the best military officers we have in this country, and everybody knows. And of course, as Juma Seiko, kubanga nali mukwano gwe nnyo. Nnyo. I would say he was a hero and a model. That's what I can say. The rest, Afande Karemeri will talk about him. He was my advisor in farming. He used to listen about a month ago. Young Amba Seiko, if you want to make money, plant trees. Nambuza nti olinetaka nemugamba nina. Said plant a lot of trees in your home. Bantu abalwaniridde ensi eno, ate bantu abakoze ebyamaanyi, abantu abamu be batusobola kola nga boolaba okulwanirira eddembe, okulwanirira okwenunula kw'eggwanga lino. Era tumufiiriddwa nnyo. Kasirye Ggwanga ye omuntu abantu abamu bwe babadde batasobola kutegeera bulungi. Asobola okulabika ng'omuntu asobola okutiisa nga muntu omuzibu ennyo, naye nga that is how engeri gye yali yeeyisaamu. He was a good man, he was a fighter, and one of those who contributed to the liberation of this country. He was a leader in Mubende as chairman. He was a general in the army. So for me, as one of the leaders of this country, we've lost somebody, and we shall miss him. Yes, Honorable Musawari, you're one of the legislators of... Not necessarily as an MP, but as a Pan-Africanist. General Kasirye Ggwanga, I will summarize him as a Pan-Africanist and a liberator, a patriot for the case of Uganda. And we are going to miss him because of his contribution to the liberation of our country. Then you're from Bombo.
tugende Ntinda. So right now family egenze Ntinda makage, then from Ntinda yobo de bajitu direct Bombo. From Bombo bajja baba tujja tugenda okuzika naye nga bwe twogerera family yo egenze Ntinda bwe batugambye. I'll get to you shortly. First stand by. Doing things right, but also an entrepreneur who encourages people to think of life after study. As I told you, Mic check 1 2, mic check 1 2. Can I really show? Mic check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2. Mic check 1 2, mic check 1 2. Yagera mu bwangu ndizo. Ani wano? Ya ndiko na kasero. Kwa ndiyo kama katoni.
Cham togenda nnyo mu bifaananyi. Kati And what your name is? Kanatuka. I found I'm surrounded by news people in the press. Okay, so I'll call the father. Bombo.
Take my tail. Yes, Mukuru. How are you, sir? How is the going? What's the going? Why do they need to enter? We are not denying you to enter, sir. But you are letting others. I've seen another vehicle. Yes, they are coming in. So what's the problem? They are patient, doctor or something. No, I'm a lawyer. Lawyer. That's the boy. That's the guy. The guy around the moon. Zani. Sasa msekati. So that's the man today many people are saying that we cannot get the life. I don't think most of the in his organic farming, whereby he told me most of the people actually are engaging in farming whereby they're using fertilizers and so on. But he was the man who advocated for organic farming, whereby he mainly wanted organic.